Luno lwe luguudo lwa Entebbe Express Highway lwatandika okuzimbibwa mu 2012 era nga luliko kilomita 49. Okusinziira ku kitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA, kasita lunaggwa kyakukendeeza ku mujjuzo gw'ebidduka ogususse ku luguudo lw'Entebbe. Kampuni ya China Communications Construction Company Limited yeruzimba ku bukadde bwa $476. Okusinziira ku nteekateeka, oluguudo ono lwakugulawo mu myezi ekitasuka 7 okuva kati. Wabula ekiro kwe kuba nti abantu ab'enjawulo batandise dda okulukozesa era nga n'obubenje bwatandise dda okugwawo nga terunnaba na kuggulwawo. Wadde nga lulabika bulungi, oba oliawo nga waliwo bangi abeesunga okulukozesa, atalina ssente kitegeere nti oli wa kulwesonyiwa. Tuli mu process ey'okufuna kampani egenda okusoloza ssente. So bwe tunaafuna kampani eyo, then ebirala tujja kubisalamu era n'abantu tujja kubategeeza mu mawulire, ku radio, kijja kuba clear. So before omuntu ayingira wano ajja kuba amanyi nti ndi suppose kusasula essente zino. Kyokka mu kiseera kino waliwo abebbirira okulukozesa wadde nga terunnaggwa. Oluguudo tetunnaba kulumaliriza naye abantu bawaliriza okulukozesa. Ekisooka tetunnaba kuteekamu signages, tetunnaba kulumakinga bulungi. Kati wesanga nti omuntu abantu tebali directed very well on how to use the road, so ekivaamu they end up colliding or even knocking. Some of them are even knocking our guardrails and even knocking our workers. Kimanyiddwa nti waliwo abantu abagufudde omugano okujja ensimbi ku bantu ku luguudo luno okubasobozesa okulukozesa mu kiseera kino. Abasoloza ssente ku luguudo luno si baffe. Ffe bwe tunatandika okusoloza ssente zijja kubeera wano ku toll plazas we tujja okuzisolooleza, ate ojja kuweebwa resiiti za ssente z'owaddeyo. Omuntu bw'oweereza ssente ne batakuwa resiiti, ekyo kiba kiraga nti ssente z'owaddeyo oziwaddeyo mu bukyamu. Enkaayana z'ettaka bye bimu ku bizibu ebirala ebikaluubiriza omulimu gw'okuzimba oluguudo luno. Kino wabula kigenda kugonjoolwa. Tulina abantu abamu balina ebyapa bya njawulo ku ttaka lyerimu, abamu by'omu agamba nze yagula wano, nze nannyini omutuufu. So kwegamba ebintu ebyo ebimu twesanga ng'abantu abo abakaayana bagenze mu kkooti. Ate bwe bagenda mu kkooti z'amateeka ffenna tuzimanyi zitwala obudde buwanvu. Abantu 3,936 be baakasasulwa ku abo 4,914 abaafiirwa ettaka lyabwe mu kuzimba. Era ssente ezo wenjogerera twakasasulako obuwumbi obukunuukiriza mu 2,081. So obaliramu awo tusigaza obuwumbi nga 38 bwe tannaba kusasula. Oluguudo luno luweza kilomita 49 okuva e Busega Kajjansi okutuukira ddala kumpi n'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe, nga mu kiseera kino ebitundu 86 ku buli 100 biwedde okukolebwa. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.